eddembe n'obutebenkevu mu luzungu bagamba it takes two to tango. Eringa bw'ogamba okuba mu ngalo toyinza kuba mu ngalo ng'okozesa mukono gumu. Weetaaga emikono egi okuba mu ngalo. Omu mu bantu abeetaagisa okuleetawo eddembe bw'ajjamu pini kikuzibwa anti nkugambye nti waliyo omuntu afunamu, omuntu ayagala asikeyo abantu abalina ebiwundu ajjeyo akulage nti ono empale ye baagikutudde nga akaluluke akaridingira ku sympathy vote ate onaamukolera ki? Buli ajja kulaba nti ateekawo embeera yonna ekola ki? Ebaleeta mu kakuubagano n'abantu ba bulijjo. Of course tugezaako naffe nga poliisi n'ebitongole ebirala okwogera n'abasirikale baffe okulaba nti ne bweba babasoomozeza ne waba mulimu very challenging situation ng'eyo naye waliwo line gye mutalina kukola ki? Kusala oba kukulosinga. Tugezaako naye waliwo era still omanyi omuvuyo ogulina we gukoma. Exactly. Mulina oludda nga poliisi? Oludda lwaffe ludda lw'amateeka. Ngamba bannabyabufuzi mulina gwe muwagira? Kati kankubulireko ekintu kimu. Omuntu w'owagira bamutegeerera kalulu kaliko okuba ate nga akalulu kakyama. Kati olaba nze ndi wano Lusoke. Ne bwe njogera nti naye omanyi nti ani we ngenda okukubira kalulu. Tasobola kumanya. Akalulu is a secret ballot. Let me even maybe change the question. Which political party does police support? Police protects every political actor. Not even a candidate siboka. Naye n'abantu baabwe n'ebintu byabwe then netu protecting anaabo abatabirimu. Kwanga there are people who are so temuyina kulaga ludda publicly. Tetuyina ludda. Afande musemberezo muzero mulire bulungi. Okay. Njagala kuzanyira eddoboozi lino. Onomita ASP. No. SSP Anabela Nyina Mahoro. Ye deputy RPC we Masaka. Kyuma kyange kino yagala ndo bakisobola okukkiriza kyalinzikiriza nenkuzanyira eddoboozi lino nga omukyalo ono alaga nti waliwo Samoro jangu nyambeko wano eddoboozi lino ndifune bulungi. Unfortunately omukyalo ono yalabikako yamyuka adumira poliisi mu Masaka nga agamba abalonzi balonde NRM ne yali minister sinti yali minister kuba kati minister omukulu Haruna Kyeyune Kasolo tugwa balonda wakalabako nakalabako. So what is that? I think nawako even a statement on the same. Tusoke tulindeka video. Kugambye kamanyi. Genda maso nga batereza. Yes sir. Njagala akatambi kano Samora oba genda maso. Kati. One. Utterances ezo zijukira za provoking an investigation. Ulizo chemanyi nti office atakyaliye Masaka yavaayo. Anabela. Na ye ekitono kyenjagala okugamba that matter was subjected to an investigation. Echo at least. Do you condemn it? I would not advise any officer to particularly come out and show sides. What happened to your officers who do show sides? I would not wish it happens, but if you do, then it is very unfortunate, and that's how it attracts like what happened to Annabella. Okay, thank you. Do you want to assure the country tugenda kuba na kalulu akemireme from the security perspective? From the security perspective, we are going to have a secure election.
but it takes also input y'abalala tebadde eri ne bakola ebiri contrary then nga ba expecting only security to define the moment nga bwe nayogedde mu luzungu nti it takes two to tango input y'abalala bonna yeetagisa fenna stakeholders okwenona oba okutabangula eddembe ly'abantu it takes other actors also omuntu ayinza okujja n'ayenona mwe kyemugezezaako okuzimba. Okay. Good. Omwana Padda Katambi. Please. Kubanga honorable Kasolo bamulonda ategire Central naye mwebani mbu yava mu kitundu kyamu ekyobitabyamunga ekyenjawulo nga kikwa Central yandibadde waddembe kubanga muzaalo yampiki oba yaako oba yaakwa naye wammwe n'olwekyo bagamba gwolabyeko yabeera omwana nejja ne constituency gyakirira tebatukiriza kwogera bingi nnyo naye njagala mutegere ebifo ebimu ndooza ebimu kitemutegeera bulungi but oba abalala bamuwadde obuyinza bwalina essaawa zino obwasse kitegeeza emirimu gyagenda okusaba egiddako egy'okukikiri olyokubeera emubi mwandibadde temugikyankalanya kubanga kibeera kinywevu nnyo okubanga area MP ate nga memba waki. Yes. So that's the comment yange mazo juku. Okay. Yes, good. Katono nnyo katujje tukwate ku nsonga endala fandi waliwo ensonga endala outside the election. Babaga nti balina okutya nti okuyingirira abantu gangs zitandise okumeruka mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. I don't know whether you are aware of that as police, but someone is saying afande, what assurance do you give us ku nsonga ya gangs zitandise okuvaayo mu kaseera kano nga zikola obutemu ne fujjo ku bantu? Afande tugende mukumulako ensonga ebadde ya gangs group y'abantu biri mukola fujjo kati mu bitundu by'eggwanga ebimu. Gangs tuyina gangs za mirundi mingi. Waliwo gye tuzze twogerako ndooza mugiwulira gye bayita eggaali ebikoosi ebyo ebyabavubuka baba batambulira mu kigurupu oluusi ne baba ebintu by'abantu ensawo biki nga bakozesa advantage y'ennamba ate n'ekirala omanyi baba bavubuka nga bakoze ku kajiimu bayinamu ku kiwago so ebintu ng'ebyo naye first and foremost tugezaako nnyo mu all our security plannings tugezaako nnyo okulwana n'eggaali zino era tugezaako nnyo okuzinafuya then waliwo just general crime kyensobola okwogera is that mukimanyi fena tugenda mu festive season so festive season eno ebeeramu a lot of commerce sente ziyitingana shopping kaibe ku mitimbagano buli kimu kwegamba abantu bali busy okukyala kungi kati bogenda mu kibuga kati nga mu CBD ya Kampala n'ebibuga ebirala byonna cities zaffe ojja kusanga nti omujjuzo gw'abantu gweyongeddemu so omwo mubeeramu some groups ezigezako okutekinga advantage luli mwalaba twabawa information bwe twakwata omusazi w'ensawo nambe wamaanyi nnyo awo mu kibuga bamukwata era twaleeta ne bu video obulaga yali ng'asala abantu so tubeera n'abantu ng'abo naye just kyetwagala okutegeeza omuna Uganda is that bwe tuba tugenda mu festive season tutuula nga security netudiscussing engeri gye tugenda okukola mu security yaki yeggwanga netwogera ku butujju netwogera ku gangs nga zino netwogera ku engeri gye tugenda okukuumamu amasinzizo kwegamba abantu abagenda mu night prayers n'ebintu ng'ebyo so kyenjagala okwogera is that tuyina very very intentional approaches ezikwatagana ne security mu budde buno bwe tugendamu naye ate ne bwe tuba tubuvuddemu omulimu ogwaffe gusigala gwe gumu buli bwe tumanya bwe tuwulira akantu konna kakoona wansi tugezaako nnyo okuvaayo okulaba nti tukola ki
ate nga bwe tukwataganira wamu n'abantu. So security is a constant activity. Okay, perfect. Thank you. Finally, nga sinafuna abantu waliwo anagambye nti mukwata abayina ebyambalo by'amagye ne bikola nga parade z'amagye n'aba NRM bazikola nga temubakwata. Ashraf Kajiri ali Mityana. Kale fanda jokwa. Nchidem? Yes. Ebyambalo amagye gatera okukola operation zaago ayambadde ebyambalo byabwe. That is another institution to bajja kujja bakyogereko nnyo naye ekyaffe ekya poliisi of recent badde sinakulaba mu mpamba kyambalo kya poliisi. Buli muntu kwegamba almost yayogedde nga kyewabadde ogamba nti do you just believe everybody is guilty? Okiraba? Ate nabuuza n'ekyala nti ye Kyagulanyi nga ye temumukwata. I hope namuinterpretinze bulungi. Naye nga kyenadde njagala nze engeri gye namutegeddemu is issue gye twadiscussinzeeko nti waliwo yes naffe senga kyali kisoboka twalibadde amaanyi tugateeka kwoyo ddala oyo abazizza ki abazizza omusango. Naye sometimes waliwo ebintu ebimu byosanga nga abantu babikolera mu kikoosi. Kati ngolanga procession is a group activity. So toyinza kujja n'otandika kusukulayo omu ku omu ng'obajja mu lunyiriri. Sometimes by tactics weesanga okozesezza ebintu ebyo poliisi byekozesa okugumbula abantu nga bali muki bali mu group. Then kino ekintu ekikwatagana ne Kyagulanyi. No, Kyagulanyi of course yes is a candidate. Ate n'ekirala tukozesa kyovola tugana tukozesa measured force. Tuteekawo embeera ekkiriza campaigns ogenda mu maaso naye nga tetukiriza obumenyi bwaki bw'amateeka. Ate era kyova olaba bw'ona agenda mu dayale ye ojja kusanga nga almost ennaku 7 mu meka azimaze zitambudde tugenze mu maaso. Then bwe tudda ku question endala yeyabadde eva ow'omwami eyabuuziza nti nga tulaba aba NRM mu processions naye mwe temukola ki ekintu ekyo nakinnyonnyodde nti abantu abatambula nga bagenda ku laris surely tetuyinza kukola ki mbalinako buzibu. Ate n'ekirala baleko okubalimba. Nawadde example nti buli bwolaba video oba buli bwolaba amawulire olweggulo nga bakulaga nti candidate wa NUP yabadde mu kifo kino era mwabaddemu abantu bangi, gwe teweebuuza baatuuseeyo batya? Mwe mulowooza ffe tetusobola bwe tuba senga kyakuziyiza abantu, senga tetusiba makubo ne batatuukayo ne batagenda kwaki gye bali abantu babawaabisa n'obuvidiyo buno bu clips ne bakwatayo ka clip ng'ekimotoka kya poliisi kikuba tear gas oba nga abasirikale balikola ki. Incidentally ne bweba abantu basuula amayinja toliraba ka video k'abantu basuula amayinja. Naye ffe nga bwe tugambye ffe tujja kutambulira ku kintu kye tumanyi tukola aye tukikolera mu mateeka tukikolera mu mazima. Lastly era n'abuuza namba 2 yabuuziza nti of course era yadde nga agamba nti amaanyi ge mumalira mu elections senga mugateeka mu ebintu nga obubbi bw'ebisolo tekitegeeza nti bwe tubeera mu elections ebirate tubikola. Era bw'ogenda ku poliisi ojja kusangayo emisango emirala gye tuhandolinga gitali gya elections. Then ambassador wa Big Talent ye n'ayogera ku kya Attorney General wa Uganda statement gye yakoze mu parliament. Kibuuzo kiri nti era abantu babiri bakyogereko omuntu wamala okulonda kyekiddako yawadde Attorney General n'amateeka byogera ku 20 meters wala n'awalondeddwa. Twalabye abaga nti amudeeka
kakati ekituufu kye kiriwa nga police, what is your stand ku kino? Ekisooka Attorney General senga mwamukwase bulungi yawadde okulambika kuno nti omuntu bw'okuba akalulu. Actually, before Attorney General, let me even say ne chairman wa Electoral Commission yawa statement ku kintu kino. And chenjagala okukakasa abantu fenga police tuyambako Electoral Commission mu kukwasisa ki guidelines ezigenda okukola ki ne ezigenda okuasharinga election season. Ekyokubiri tujja kukola buli kimu ekyetaagibwa okumakinga sure nti tewaliiwo ki afanozemu ekibuuzo olwo actually 20 meters kuddaka bw'omala okuba akalulu ku bantu abannayuganda nga bwe tubamanyi tetuyinza kukkiriza bantu kukola mujjuzo ku gundi ku polling station kubanga tumanyi obubi obusobola okukivaamu. So what does that mean? Nkuzeemu nedda. So what does it mean is that bw'okuba akalulu tukusaba ogezeeko nnyo oweeta ogende obudde bwe banaakwetaagamu ndoza batera okubeetaaga oba ndoza nga babala sawa y'okubala. So in other words okapokuba akalulu genda wala ne polling station baddeeka ojje sawa yakubala. Omanyize njagala nnyo okulusemateeka olusemateka ayogera ku mita zabiri tuba tumataddewa. Nze we naasigalawo nga semateeka bwangamba. Yes, naye bwe twagala oku-operationalizing akalulu kano nga twagala eddembe abantu kungu waliwo kyotamanyi kye beekola nga if abantu beemitinga just ku trading center ne beekuba emitwe ne tujja ne tutwala abantu mu malwaliro, then how do you tell people nti ate kyala ogambye akalulu oyagala akali free and fair olese ebikosi by'abantu njagala kuba akalulu kange abantu bonna baneetolodde. So you need to see the thing from a bigger perspective. Mukirize buli muntu asobole okweexercisinga rights ze. Ekirala excuse abantu zonna ze bawa really ziri unapplicable. For example kankubaliremu presidential candidate abeera ne agent asigala waawo bweba kwanga abantu aba advancinga ideology eyo bagamba nti akalulu twagala tukakuume tebakola ki tebakabba. Presidential candidate ayina ki ayina agent okwo kuliko ba members baki abantu abavayinga for member of parliament nabo ne ba agent bawo, and we guess buli party probably bekoze eki nabo buli muntu ayina ki ayina agent. Bw'ogenda okubalamu aba candidates ne ba agents abali awo, why do you want to think that akalulu tekali protected? Nti oyina okubeerawo then otandika okuleeta omuvuyo, then byebyo byowulira bw'amala okuleeta omuvuyo bwe tumukwatamu then ng'atandika walala. So it is better ne tukwadvisinga ku kintu ekigezaako okuleetawo obutebenkevu. Good. Then bano bonna abalina concerns nti kulwakitulanisa police ekintu ekyo kulwakitulanisa NUP bagezezaako okubateekamu ekifaananyi ekyo nti tuyina very specific and intentional target on NUP, but it is not correct. It is something engineered by abantu abagala tubeere mu mbeera eyo. So naye nga mumanye nti tugezaako nnyo okulaba nti tukolera mateeka ate n'ekirala toiling a professional line. Then waliwo eyagambye nti leero tugenda nituwulira omuntu baamukutte ate enkya ne mumwewakana. If you are very then enkya te ne muvaayo ne mukkiriza nti mumuyina, I think mugoberere engeri gye bwemba communicatinga ku kintu ekikwatagana n'omuntu. Always mark how I communicate. Omuntu bw'abanga oba yakwatiddwa ab'ebitongole ebikuuma ddembe, bwebanga kitongole ekirala nze nga tusooka nyinza obutamanya, and I can't accept something I don't know. Ekirala nawe oyina
you have the duty to especially ngamwe journalists, you can ask other agencies. Yeah. You can reach out to other you can reach out to others. You don't go by my name and then you start brutalizing me because I don't know. For example, kunsonga ya Father Sekabira. Read our posters, police. I said that we have had people say so was arrested. Let me verify these allegations, because usually you know what they say. They will always say he has been abducted. Awambidwa. Now you are making an allegation as online people. Then I tell you, let me verify. Then you abuse me because I've told you I'm going to verify. Then finally the army comes and gives a statement and says we have him. Again you abuse me. Surely tubakole be bano anti bano you were there oja kuvaawo naye you realize that you have a problem with the way you behave. Thank you. You have wani wali ono bulala just bwanguyeko akantu aka ono kati ngono umwami wa ono Kironde Kironde bambi he needs an answer. Police posts ezimu mukimanyi twazijjawo because try to geza consolidating atuligezako a policing model concentrating kuki ku sub county naye mu bibuga waliwo olusi bwe tukyusaamu kati nga bus park ojja kusanga nti park yeetaaga obukuumi obw'enjawulo ojja kusanga nti a university yeetaaga obukuumi obw'enjawulo so no wabaawo those interventions ezimu twazijjawo edda wasanganga police post ina abantu babiri omu bwalwala nasigala omu so twakola engeri okulaba nti tugezaako okufunza aba police betu police structuring je twakola ku ground ebenge yino omugaso naye muina n'okumanya nti tuligezaako okufuna enamba kabali emugimanyi yoka eri kutendeka abaana omutwalo gumu nabala tujja kujja tuwongerako force levels zaffe zisobole okutuukagana ne needs z'abantu. Thank you. Munalwengo nze Kalyango Munalwengo kwendi nnyo ntumbudde bali mu Kalyango tukwagala nnyo kuva Lwengo bandabire boli nabo side eyo then naga Steven Nakasongola ne kwali afande ebigambo ebisembayo yagaliza n'abantu omwaka omulungi n'ebiseera bya Christmas birungi. Ebigambo byange ebisembayo nsaba abantu bagezeeko nnyo okwetaba mu kalulu kano naye nga tugezaako nnyo okwewala effujo okuteekawo embeera eremesa akalulu kano genda mu bulungi kubanga ekintu kiri kimu era kungunga bwayogedde ng'otandika akalulu kajja kuggwa Uganda ejja kusigalawo Uganda ekyaliwo even with or even without akalulu kano naye twagala tubeere fenna kwanga buli muntu omwetaaga ne lusooka oyo woovuma omwetaaga exactly naffe kesitasobola kulekayo bwe tuba tuyina naffe ebibi bye tukola era ensobi kati nga omusirikale oyo awuliriza gezaako nnyo okukola nga ogoberera professional code because lusooke bwenkola ekibi si kiwanti kiba kiyina engeri gye kiyambamu government jensavinga oba ekitongole kya police. Ekisembayo kwe kwagaliza abantu ennaku zino enkulu ennungi naye nga nsaba ekintu kimu muziyingiremu muziveemu nga muli kitoli ovuze otya emmotoka abana abantu abavuga nga banywedde emyenge okutika obubindo ababodaboda abatambula n'otugundi twa waraji mu makooti ag'amakooti golaba ebijaketi ebinene obulamu bwo tebuyina spare part make sure nti oyingira mu season eno ogiveemu bulungi naye nga muli bakambwe nnyo afande mpulidde mulowooza gavamba naye nti poliisi yaabwe poliisi y'omuntu wa bulijjo mu kalulu kano ng'eyoleseza obukambwe obususse kyekigenda mu maaso babalabyeko mu bitundu ebyenjawulo nga mulwanagana n'abantu kiki obukambwe buvaawa
ekisooka izi njagala ntegeeza abantu nti bwe omupoliisi waliwo ebintu ebimu byakola gwoyinza okukiraba ng'obukambwe naye kisinziira ango ki gy'oba okoze eki gy'okirabiddemu. Omupoliisi bw'aba akwasa etteeka ku muntu oyo eyalitaddewo embeera etali nnungi, amaaso agalaba sinariyo ezo gaba abantu aba waliwo oli we bali okukwasako etteeka oyo omu, naye waliwo n'oli omulala we bali ogezaako okutaasa embeera eyali baddewo senga poliisi tekoze eki teyingiddeewo. Oyo naye aba akirabira muki mu ango ndala. Kati nga elections nga bw'oziraba, nkimanyi bw'ogamba obukambwe butera kugira mu scenarios we tutera okuba nga ffe tugamba nti one waliwo ekintu ky'otatuukiriza. Let's say bwe tugamba tetwagala processions, nga waliwo omulala yagamba nedda zo zijja kukola ki, zijja kubaawo, nti wano tetwagalawo omujjuzo bwe guti na bwe guti, abalala nti mutulagiranga baani. Then ne wajjawo obutategeeregana, ne wajjawo okusika emiguwa okwo. Of course nga police buli okutegeeregana bwe kuvaawo ne kutuuka ku level kati nga tetukyakwatagana, then tuba tuyina kujjayo amaanyi ne agakkirizibwa mu mateeka. Exactly. Kati aga amaanyi ge tukozesa olusi mu buyita bukambwe. Exactly. Afande, let's be really specific. Waliwo guidelines eziweebwa ba candidates mu kunoonya akalulu naddala ku bwa president nga akakiiko k'ebyokulonda ke kaziwa ba candidates bano. Naye tulabye omuli ne procession for example gyoyogeddeko, waliwo abalowooza nti mulinga abakwatisa guidelines zino candidate y'omwami Kyagulanyi nga bye mumuvunaana n'abawagizi be waliwo ba candidate ababikola bo ne mutabafaako. Kijja kiti ekyo? Kungu bwetegereza bulungi ba candidates 8 waliwo ebintu abantu bali okumixinga era bye tusaba nti bagezeeko nnyo obutabi mixinga. Si kye kigambo kya processions. Tutandikire ku incumbent President Museveni. Yes. Have you seen incumbent nga ayina omukululo gw'abantu ogumuliko? Nedda lindako. Wali olabyeko His Excellency oba incumbent nga atambula n'omukululo gw'abantu nezi drone, abantu batudde ku zi drone waggulu bawuuba ne bawuuba buli kimu, badduka abamu bajjemu n'amasati. Nedda. No. Tugende ku aba candidates abalala. Similarly, candidate Kyagulanyi for example. Candidate Kyagulanyi. I think the opposite is true. You get it? Kati genda mu guidelines zaki zakakiiko k'ebyokulonda. You will read one of the guidelines mweri very clear. Kati usually abantu bo instead kye bakola okugezaako okudibya oba ogezaako okubuzaabuza bajjayo ebifaananyi by'abantu abatambula nga bagenda kuki ku rallies. Now weebuuze candidate Kyagulanyi holding rallies and you have seen ezimu zibeerako massive numbers. True. Do we prevent those people from reaching venues ezo? Bwe batuba preventinga bo batuukayo batya? You get the point? Logically ask nti bo agenda naawe ebifaananyi ng'akulaga nti abantu bakoze ki, ayina abantu era yennyini yagamba abantu mubalabye amasannyalaze biki nga bw'abyogera. Abantu abo batuukayo batya? Don't they reach there? They reach there. Exactly. Now the challenge is okwesika kwonna kwe tuyina is around his convoy. Exactly. It's a very simple and understandable issue. Ne just ne bakizanyiramu ne baleeta bu video bw'ebitundutundu
then ne bateekako abavumi neffe we are steadfast ekintu kye twakkiriziganyako tujja kikwasa. Lwaki mukyalemereddwa okukkiriziganya maybe okwatagana ne candidate Kyagulanyi ne ku nkuba gy'alina okukuba mu rallies because it's becoming repetitive. Twakiraba Kawempe wano, in fact Kawempe for example bategeeza mwena n'ensisinkano n'abamu ku bakulembeze baabwe. But again we saw era okulwanagana wakati w'abawagizi ne security. What could be that problem? Where is the problem? The problem is that tafunamu bwebanga tewaliwo violence. So anonya particularly the issues emugamba and he particularly goes against them. Kwegamba it is like some kind of campaign profit. The good thing bino no here you see, unless you don't trust him ye nyina abyogedde n'abantu be his supporters there are very many statements ze bakoze eziraga nti ekisooka bwe twatandika walaba ne toni yaffe yali very intentional twatandika bulungi. I hope you also came across abantu abali bogera things like kana akalulu tekanyuma tekali mu vibe. You get it? Yes. So why do you want to distrust people who particularly were drumming or drums? Katingaffe, even when we would talk they would abuse us. So ngolabira ddala that they are on a war footing. You have heard them talking about nti nze ndi muyekera. Muli bayekera Fe tuyekera bw'oba oyekera omuyekera enkya enkulaba nga oganye okugoberera kye twogedde, then you are actually doing exactly what you promised. Muli bayekera mutambule nga bayekera muddeka buli kimu kuyekera kwegamba yogerera mu violence yokka. Obimanyi bye baagala izi kwegamba kulabisa n'abeerawo ne balaga abantu onakubiddwa wano onejinja ono this that kind of posturing as a victim. Okay, good. Why can't you go for only the suspects? For example, I've heard police say nti abamu kuba atambula ni Mwami Kyagulanyi balabiwa kunga menya amaduuka babba pichipichi n'ebirala. Why can't you go for those particular suspects and you let bano bagende maso ne rallies zaabwe? It is easier said naye si operation wise si kyekintu ekyangu ennyo. Omuntu yenna ayina operational experience ajja kubuulira nti operations si muzannyo jabuzi n'ogamba wuuyo n'omulonda n'omutwala. That's why you have been seeing a number of operational approaches. Oluusi n'osanga nga bakoze emivuyo wano wali naye ne tuba wamu ennaku luli twakola operation embarara okiraba nga yali surgical. Bali bakola emisango eno n'eno n'eri naye ne tutagetinga ne tubafunziza abantu we tumanyi nti kati wano tujja kubalonda. Lwaki mubalinda? Maybe kyekyo kyennyini kye ndi okwogera tusomese tukitegere kubanga mwafulumya ekiwandiiko ekiraga nti bakola kino bayino n'emmotoka ya poliisi wano we baalirira bakola we bati we baali ne mubafundiza embalala. Exactly. Why wait? Yeah, and that is how it should be. Si kujabuzi n'osanga omuntu ng'ali muraare with a crowd of over 1,000 people. Operation wise tetucha advising about it. Okay. The timings of an operation, the timings are purely something we prefer to be handled in accordance with what more forces tulina kye tuyita situation and command appreciation. Gwomanya nti kati mu budde buno operation jenjagala okukola enkola ki enkolera then no striking. Mpulidde kabaga nti bino byonna mu byogera nti temuvanga ne mulaga video evidence nga bamenya amateeka. In fact, I've had some say ku rallies for example za Mwami Kyagulanyi balaba basajja bamu basirikali batambula n'amasimu nabo nga ba recording n'ebirala. Sometimes they say if we have committed any crime provide evidence.
video evidence which you don't actually give always okujja kugamba nti bakoze kino ekisooka tetwagala kutambulira ku public pressure ye ya video muzireete wano muziteeke wali no we just know that bwe tuba tusazeewo okwata omuntu tuba tuyina obujulizi obumala bwe tusobola okutwalawa mu kooti. Who says that obujulizi bwaffe bwakuteeka ku mitimbagano? When did the police start working like that? Yes, waliwo videos zetuwanda era ndowooza kungoba dozirabanga for purposes of just sending signals to public and educating the public. Yes, waliwo bwe tusharing a few eziri even open sources from public ne tusharing ne tugamba bana kana ka video mwakalabye kava mumwe mwenyini abantu bali kola kino nakiri naye kikwatagana n'obujulizi bwe tuteeka ku muntu mu kooti ekyo we are not under an obligation okutandika okubwanjuliza buli wamu tubutadde ku mutimbagano guno gulina no si bwe tukola nga poliisi. Ate embwa zitulaba zikola ki mu kalulu? Embwa gye mwalaba juzi bwe twazikozesa embwa manyi tulina kye tuyita K9 unit mu poliisi. Unit y'embwa. Embwa zikola emirimu mingi, zitegulula bomu, embwa zigadinga zikuuma, zisobola okukola guard duties. Embwa oziraba ku airport, kati nga for example abagala okuyisaawo ebiragalalagala. Embwa bano nti obbye mwanyi z'omuntu, embwa esobola okujja n'enoonyereza n'ekutuukako era zikoze omulimu munene. Now embwa also mu ebyo byonna embwa also zikola kye tuyita public order management. Kikirizibwa, it's a best a standard eri international. Era bw'ogenda ku mitimbagano ojja kusanga n'ensi endala nga zikozesa embwa. And particularly this time formation y'embwa ze twakozesa only that nga bwe nakugambye nti abantu bayinza obutakuwa kifaananyi kituufu. Twayina line ey'abasirikale mu maaso, then embwa wa emabega nezikola another line of defense. Era then n'abazi handlinga baba bakugu, si muntu wa buli jjajja batendeke. Exactly. Naye afande lusoke tutugyeko incident emu, for example ekyali eggulu luli basajja bammwe ab'ebyokwerinda abapolisi n'amagye nga bakutte emiggo egitali gya bulijjo, embuukuuli eva ono mpaka eri mwetwalabira ne Dan Magic ng'akubiddwa. Dan Magic y'omu ku batambula ne Mwami Kyagulanyi, omusaayi ne gutandika okutiiriika. Two questions here, or three. One, amagye g'abawambako obuyinza bw'okumandinga election, because by law it's your duty as police. We see the army almost taking a lead role. But number two, emiggo afande, emiggo ejja kukozesebwa okuba abantu nga temulina gwe mutaliza okusinzira ku butambi. Then maybe we start with those ones. Nze njagadde nnyo issue ye yaggulu tugihandlinge holistically. Ate ngezezaako nnyo ku avoidinga abantu okunsindika to only their perspective. First and foremost, emigo genda okumyoka wali issue eri kyekyaleeta embeera eyo. You get it? Ki ekyaleeta embeera eyo? Kuraki oyagala okunenya embeera nga bwe wagiraba n'otatandikira ku musingi gwaki gw'ensonga eyo? Omusingi gwali ki? Bavudde gye eri gye baali bavudde ku Lare, I think yali oyo ku Kitugumu kwa Guluru. Bakugambye nti honorable ne bamugamba era yali akimanyi already baali batudde ne teams
ze manye kisinga n'otunyiza kyekyo nti tiimu ze zijja ne zituula ne security and other stakeholders and abantu abatuula naffe abo they seem to be very reasonable people because mutuula ne mukiriziganya kino ne bagezaako okuwakanya kino ne kiri naye n'olaba nti bantu bakakamu bakola ki bawuliriza. Then comes the candidate who just somersaults the whole ideas. Never bali benyine bakoze eki ate bamutya. So what they do, basirikirayo mpola. Okay. They can't come out to say no twakiriziganya ku kino because the issue is very simple. Go to the venue, abantu bokola ki ojja kubasangayo, whether you find 5 people, 10, 20, 50, 10,000 bebo yogera naki nabo. Kati waliwo akaze akalala ke yali atandise akokubuuka ku motoka then nadda ku piki mugenda okola bwe muti nga ali mu CBD ayatuuseyo haleluya biki now ekyo tetuyinza kikiriza. Okyali ku incident yeggulu? Ndi ku incident yeggulu. So kati bino nti ono akubyo ono emboko, of course operational situations nga bali betese n'emigo kuba sisubira nti mwagifuna bufunyi from emigo operation wise security people will always improvise. So you were improvising? Babeera n'emigo gyabwe. Are we there? Na yenze mine is I would rather we discuss how did we reach there. Okay. That's the most fundamental discussion je twalibadde nayo wano. Mukirizibwa okutwalira amateeka mu ngalo nga police? Are you saying that twatwalira amateeka mu ngalo? Yes. Okugumbulula abantu? No, okuba abantu. Kubanga mwe mutugamba fande mumutugamba nti suspect oba omuntu ateeberezebwa okuzza omusango aba tannaguza mateeka. Meaning bwe nteebereza afande Lusoke okubeera omumenyi w'amateeka kooti yesalawo baddala mumenyi w'amateeka oba nedda okusinzira ku bujulizi obuliwo. Kati gwe bw'ojjano nga nti kungu mumenyi w'amateeka gwe afande Lusoke omupoliisi gwagamba nti ndi mumenyi w'amateeka, gwansalira omusango nti amenye etteeka lino ate era gwampa ekibonerezo kankutimpule oba tutwadde mateeka mu ngalo. Context y'okugumbulula omwekalakasi ndala nnyo. You get it? Kati gwe kungu oli kwogera in enforcement in peaceful times. Kungu toli wano. Omuntu n'amala agenda eri ku police wano yentinda n'akugulako omusango. Ezo operational procedures wezitera okukolera obulungi. Bajja kujja bamanyi bulungi okola ku Radio 4. Most likely they will serve you with a notice. Okiraba? So boogere naawe bakuyite bakugambe yusi ku poliisi jangu omirembe ng'ebyo naye kikwatagana ne oli mwekalakasi ekyo ate kiba kyanjawulo. Exactly. So omuntu agenda gamba nti omanyi omwekalakasi kati omwekalakasi osomuwandikira ebbaluwa. Omwekalakasi osobola okumukubira mu ngalo alekere kyakola. Olina okuteekawo obukodyo bwonna n'embeera making sure nti okola ki nti oziyiza ebikolwa bye. Exactly. Ekyokubiri kiri ekyamagye amagye ga has the army overrun you? Has it overtaken your role eyogerwako mu mateeka eyokumaninga election? Not necessarily. Not true. But we see them taking almost a lead role. No, they are participatory. Si lead role. Ekintu kyokka bano abakubi b'enduulu is because baabalaba abasirikale muki mu operations then bagezako kukibastardizinga, ugezako creatinga
You see what siba atikadi bavuma basirikale boka naffe nabo embozi zaabwe tozuwira bagezaako n'okudelegitimizing police but they try to create a picture that as if we are an illegitimate force, illegitimacy generally. So babuukira ono ne babuukira oli ani we batavumye. The army participates etteeka lye tukoleramu police ekkirizibwa okukolegana n'ebitongole ebirala ebikuuma ddembe. Tuyina framework gye tukoleramu interagency. When does the army come in? The army, the police and all security agencies, as long as there are security needs in the country, FENA by default, we always sit together. Because security has an intelligence component. The chief intelligence organs of the country are ISO and ESO. Security has territorial overlapping issues. Katinga, for example, waliwo bwosanga nti threats ezimu ziva wabweru wa ggwanga. You need external security. You get it? We need prisons intelligence. Tulina okutegeera n'ebifa. So we work as a network. We have the National Security Council, which combines all these forces. We have interagencies. Yes, every district in Uganda in the Joint Operation Command, JOC. We have the district security committees, even the RDC chairs. So you can't run away from cooperation. Need that. Okay, thank you. But let's be specific. The law gives you police the mandate, yes, not UPDF, not prisons or any other security force to man the election. Yes. Who invites abasajja b'amagye okujja mu kalulu? Mwe temumala akalulu ke njogerako specifically. Oba kiba gubayinze. Nedda. First and foremost is nkugambye that it is by design that we cooperate. That is one. Two, it is also nebogamba nti even we twogera even about numbers. We need as many numbers as possible. Over 70,000 people are contesting in an election. We have over 21 people who are going, I think, voter register, about 21 million. 21 million people. That number cannot be small by any magnitude. Okay, does that mean, therefore, nti abakaba, nti amagye bannaye gave mu kalulu bakabisa kajanja? It's the beginning. We are still seeing more and more army officers nga mukolagana nabo mukwatisa ebyokwerinda mu kalulu. Nani baba kabiraki? Because ekintu ekyetaagisa okumakinga sure nti embeera eno yonna ekkakana is just kugondera mateeka. Only. Okay. Only. Well, Afande, thank you. Mpuliddeko, for example, dyogera ku Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu ngaga nti mwina omuze ogw'okumwetoolooza. Agenda ntinda ne musooka mumuyisa Gayaza Road, ne mutwala ku Musanvu, ne mutwala mpaka Kasangati, ne mumwetoolooza eyo yonna kira ne mwetoolola naye ng'ajja wano. Why do you do like that? Ze mbadde ndooza batera okutuula wamu n'abantu baffe ne bakkiriziganya ku root charts. You get it? That's what I know. Era ye briefing kuva akalulu kano katandika is manyi nti batuula wamu ne bakkiriziganya routings, then ne bakola ki ne batambula. Ate bwe baba zi followings si kiwa nti wabeerawo obuzibu bwonna, because in any case abantu obeetaaga ku venue. Okay. How about the claims nti bwe muba temukubye tear gas, bwe muba temugjeeyo mbukuuli enkoni enkoni nze nalaba ne nti rallies zaabwe zigenda mu mirembe, zigenda ziba peaceful, that it's you actually who start okucyankalanya crowds zaabwe? Akacyankalanyo akasooka
kaba butagondera bintu bye tuba twakkiriziganyizako. It's usually the beginning point where the response of the police and other security agencies usually a jamu just a reaction to kiri ekiba kisoose naye gwe bali bakonfisizeeko nti ne bakkiriza nti bamenya amateeka oba bamenya ebiragiro ebitwatutuuseeko ebyo tubakyogerako. And surprisingly n'abantu abalala bonna baagala nnyo okudiscussinga ekivuddemu cause buli muntu ajepena and ffe gye tujja okusonsowaza n'okukulembeza because bw'osolovinga eyo ebintu ebirala byonna biba byangu. Njagala kuwumuza mafani, but before I do that, wagoberedde Mwami Kyagulanyi yabadde Lubaga? Did you follow? Yeah, I followed. Some though. Nalabye okay,